mugetufuna yo embeera ya King Saha etabuse mu ddwaliro. Palaso kye yamukoze olunaku olw'eggulo nga bali ku shemu yamukubye akatamngenda kubeera nga nkakuwa buterevu nenga nkusaba subscribe nga atanaba kosa nawe atana likinga video gena maaso bwotyo berenga ogiraikinga. Baganda bange eggulo nafunyemu embeera nga ngenze ku Supremacy okukola. Nagenze okwagira kyali wange Scorpion, MC Scorpion. Mba ku stage okuyimba nga Palaso ne group ye bawambye motoka yange. Bayina bavubuka bayine mundu, bayine ebyambe bayina ki. Mukusoka nembirowoza nti byakusaaga. Bagayini bakulira ddala fujjo batanse okuba abaana bange. Polisi teriwo kutaakiriza mbeera. Fefe nyinte tuli bakozi ba fujjo. Bataddewo embeera enzibu naye nze nabagamba ndisiri muyimbi wakola ko fujjo fogende mugeze mulikola akola ku bayimbi ndisiri violent ebbanga lyembaddewo mumanyi bulungi. Palaso ninako obuzibu nemutuuka n'okuwamba emmotoka yange mugitudde ku ngulu mugyetoolodde. Mwegasse mu gurupu ensasule okunyigiriza abalala. Naye nze nabagamba okujjako nga munzise. Isiri muntu wakusanga kolako fujjo ffa. Isiri mukozi wa fujjo. Era embeera mwagirabye yabaddewo nti obwedda nze ntaakiriza temukuba baana. Amuwadde mujjavaawo n'emirambo. Abantu banyivu ffe tulina abantu basobola otulwanirira. Naye mmwe mwegasse n'ebikoosi. Ebikole fujjo e Kampala munsange nange takyaliwo mwe nange munkoleke fujjo. Kale buterevu oyo no ye muyimbi Manisuru King Saha kansubire ebigambo bye osobodde okubeera nga ate omwewulirira kodono avuddeyo n'abeera nga ate atuwa kiraliti kuki ekituufu ekyabaddewo kuba gye bwakeeredde ng'abantu batandise buli omu okuba nga bamusalira omusango nga bagamba King Saha awo yakoze bubi nnyo okubeera nga atambula n'ebigaali ebigenda bikola effujjo ku bantu ab'enjawulo ate abalala nga bagusalira Palaso. Kakati ye omukulu King Saha avuddeyo n'ategeeza nti ye si musajja wa fujjo era ekyamazima ye yabadde agenze kubeera nga ayirawo kyaliwe mubiri amuperformingireko wabula olwamaliriza okuperforminga yagenze okusanga abayaaye nga bazinzeeko emmotoka ye ate nga abayaaye bali kumpi ne Palaso nga ne Palaso mwali mu bavubuka ababadde basazeeko emmotoka ye era bw'atyo ne yabadde ayina kubeera nga ate mwanattu yeerwanako era obutambi obw'enjawulo butambudde nga ekikonde ekyamazima kyanyose mu makkati g'enjuyi zombi oludda olwa Palaso n'oludda olwa King Saha. Ekikonde kyo we twogerera kyavugidde ddala era abamu bavuddewo n'ebisago sinakindi singa omukulu King Saha teyakakanyiza mbeera ategeezezza nti wandivuddewo omulambo. Kale no era n'embirala bye tufunyeemu akiraga nti omukulu Manisuru ejjambiya nga bwe yayogera mu katambi kano yandibanga ekyamazima atambula nazo. Ye yabagamba mukole fujjo lina limwagala okumukolako oba mwagala kumusaanyawo kumugjawo naye ajja ffa n'omuntu kuba cepe zo atambula nazo akatambi kankakuwe katono nnyo. Era ojja kulabayo ku ssonga tuyimba tukujjambiya. Anti sakala mtukunsa nga kusite jine bya byasanze bano kati okwerinda nze kantambule ne nembe nga lipendi mu ngalo undeze ne jambi yanjikutte nzire mu muwomya ngire jambi yange njikutte linya ku siteji toli backup wange gwe kusindise jambi yange. Buterevu abasinga bali balowooza omukulu asaaga bwe yayogera kutambula ne jambi naye ebyaddala ababadde ku ground batutegeezezza nti ekyamazima omusajja yabadde ne chepe
nti eggaali ya Palaso yabadde egenda maaso n'okubeera nga ekola effujjo lyonna omukulu nga tebannamanya nti Chepe azirina era babadde bali awo ng'omukulu ate azisiseeyo era ekikumi ekyabadde awo eggaali ya Palaso yabadde erina kudduka buddusi naye ng'abasinga bavuddewo n'ebisago ebyaddaladdala. Lutalo lwabadde sirias makati g'abano naye nga tetumanyiwa watuufu we luva kuba tewabaddeewo nnyo mbeera mu makati g'abano ababiri eyinza baleetera kutuuka ku accident bakuba n'okutuuka nga bafuna ebisago. Embeera yo tebaddeewo mu makati g'abano ababiri era tetumanyiwa weeva wabula tujja kukola okunoonyereza byonna tubeere nga tubikutuusako wano ku mukutu gumu gwokka ogwa Jika Media. Naye nga tuzze mu byaddala ye King si musajja wa ntalo, ebyo ebyaddala si musajja ali violent, musajja wa mirembe nnyo, ye muntu ayina eggaali ekyasinza okubeera solid n'ate eggaali ye tekola fujjo. Ekyo ffenna tukimanyi, tetulina mu buvuyo bwonna bwe twali tumulabyeko nti ate yakubye ono ate yalwanye n'oli. N'ate ku side ya Palaso ye tumumanyi musajja wa mivuyo nnyo, musajja wa nsasagge nga bw'okiwulira. Bwe kituuka mu kwagala violence oyo ye tosobola kumweyimbamu n'omusobola. Maybe wabaddewo misunderstanding makati gaabwe naye nga ejja kubeera ng'eterera kuba bonna basajja bankyukakyuka era tubadde ffenna tetusuubira nti wayinza okubeerawo embiranye makati gaabwe etuuka n'okwagala okubaleetera okulwana, okwagala okwettira mu kyo gye babadde bagenza okubeera nga baperformingamu. Katulinde tulabe wa gye binaggwera makati g'abano ababiri naye nga ye King ekyamazima tabeerangako mu ntalo zonna ku bbanga lye tumulabidde. Ekyamazima ye tabeera nnyo mu ntalo era wabaawo olutalo lwabaddewo lwonna luyinza okuba nga lwavudde ku mukulu Palaso. Tetumanyi lwavudde ku ki naye nga gonna tujja beera nga tugafuna. Tumanye ne ewatuufu olutalo luno we lwavudde ate okubeera nga eggaali zino zituuka okwambalagana n'okwekuba okwerekako ebisago. Katulinde tulabe wa gye binaggwera ku mukutu Jika Media. Kubadde nkusaba osubscribinge mukwano gwange wenna ate n'okulabika nga osubscribing. Agenda maaso video eno obeere nga ogimpera like tubeere nga ekintu tukikwasaganya malidadi sana. Mu comment section genda onteremu endowooza yo. Yeggwe oli tiimu ki? Oli tiimu Palaso oba oli tiimu King Sir? Kuba luno olutandise nalwo olabika si lwakuggwa. Bw'oggula olutalo ku King Sir omanya si lwakuggwa, ate era ne Palaso kasita omuggulako olutalo omanya ddwo nalwo era si lwakuggwa. Aba alina okujja essaawa yonna n'awoolera. Ate okusinziira mu getufuna k'eggaali ya King Sir yayisizza bubi nnyo eya Palaso, kitegeeza lwandiba nga terunnaggwa. Gwe ng'omulabi oli tiimu ani? Tiimu Palaso, tiimu King Sir? Ffenna tusisinkane mu comment section. Ku mukutu Jika Media nate kwobadde munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.